Nze Omutaka Maweesano Deus Kyeyune Kukeero nga nze nkulembera ekika kya Ngaaali. Obutaka bwakyo buli Buzooba mu Buddu. Ndi wano asooke neebaze Ssaabasajja okutukolera enteekateeka eno ey'okwogera n'ey'okuweereza obubaka eri bazzukulu baffe. Ekisooka kansooke mbasiime, mwebale kukakaalukana, mwebale kubeera ku mawanga nga mukola okwebeezaawo. Naye mbasaba ku mawanga gye muli mubeere omuntu omu, mube nga mwagalana. Si ekyo kyokka, buli muzzukulu bw'ali afube nnyo ofuna essimu oba email address eya jjajjaawe akulira ekika kye. Bw'aba afunye obwetaavu bw'okubaako by'abuuza, asula bulungi nnyo okukuba akasimu n'ayogeraganya ne jjajjaawe, jjajjaawe n'amunnyonnyola biki bye yeetaaga okumanya, okusinga okuwa manta oba wammansi bye yeetaaga okumanya. Ekyokubiri, nga bwe muli ku ggwanga muleme kubeera kasuulane, mubeere omuntu omu. Nawulirako nti eri ate be mubeera eyo ebweru abapangira bannaabwe kubasuula mu mitawaana ng'abali e Bungereza bagamba eriyo abawaayo bannaabwe babawa mu b'obuyinza babakwate babakumyewo. Ekyo tubaneere kiri ekyo si kuzimba ggwanga lyaffe, si kuzimba nnyaffe Buganda. Nga mmaliriza nsaba Omukama Katonda yonna yonna gye muli abawe omukisa, abayambe emirimu gyammwe gitambule bulungi, naye ng'ekikulu mu byonna muleme okwerabira nnyaffe Buganda. Mukomengawo okwaba basobola okudda, aba batasobola kudda mugeranyenga ne bajjajjaabwe abakulu b'ebika nga mmaze okufuna amasimu nga bwe mbawadde amagezi. Ssaabasajja Kabaka wa Ngaaali.